Kusamba kw'ekiroga ogamba mutamivu nti sigera kuyimba yo bimugamba bimukwata because yakulabyeko kati bambi ne police nabo tebamanya abantu babaleso batebabalese. Sergeant Andrew Tumuhimbise tumusanze mu ddwaliro Masaka gyali mu kujjanjabibwa. Embeera eno yavudde ku muyimbi Jovan Luzinda eyatuuse ku stage ku ssaawa 7 ogw'ekiro kyokka n'ategeeza abantu ng'abategesi bwe babadde tebannaba kumalayo ssente ze baalagaana. If that is because right now bali mu ddwaliro emiliyoni yegenda okujjanjaba manager ate uliriza emiliyoni yegenda okujjanjaba manager emiliyoni kubagenda okujjanjaba Jovan Luzinda emiliyoni kwe kuli amafuta agavuze okugendayo emiliyoni kwe kuli byonna bene ebizibu byafunye kati n'omusirikale apoocha nabyo. That's what I'm trying to say. Oli osimulamba simayani balance tebannamutu abaganya omutuwa kati oli yabagambye nti baganya omutuwa nabagamba temuyimba church kulinyisa ne ku stage. Why do you even go to the stage? Okoleki ne bwembanze kuba kiboke zikujja mu budde guloza ki ozogenda kukola ki nembagamba nenkwata microphone nengamba abantu bane musoke mulindeko batusasule ko tubanje sente nyingi abantu tebanazituwa edda tubere ba mazima nze nasasudde kulaba Jovan Luzinda aze atambulya manager bamanja kati ekikuleso babadde akubanja. Kitegerekese nti ne manager we Nathan Mukisa bwe yagezezaako okutaasa babadde bakuba Luzinda naye ne bamukuba ettaffaali ku mutwe era nga kati anyiga biwundu. Gwe sigala gy'osigala oleme kulabikako bakubono kibo kubanga ye manager anti cheap popularity ochegedde bajita cheap popularity chasing cloud. Yes yazze n'agaana okuyimba ochegedde yazze akabi okiba yazze n'agaana okuyimba kakati ebyo Uganda gye tulina tekyalina obudde Uganda gye tulina tekyalina obudde Uganda gye tulina ensonga ezeemalira. Mwana mutwale mu Agape Christian School ebuwama somero lya mulembe nnyo ebizimbe abasomesa ensomesa byonna bya mutindo ddala somero lya kisulo kyokka okuva ku nasale okutuuka ku ky'omusanvu. Twala omwana omuwandiisa olwaleero okuwandiisa kwa $5 school fees shekisa $65 gyokka nga kisulo Agape Christian School buwama lisangibwa buwama kuli Katebo kilomita 2 okuva ku Masaka highway kuba kusimana kumanya ebisingawo. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Waliwo omusirikale eyabadde alongoose emmundu essasi ne livaamu ne littirawo eyabadde okumpi. Omusirikale eyabadde alongoose emmundu oba owa security essasi ne livaamu ne libaako omuntu gwe lyasse olunaku olw'eggulo mu bikujjuko bino ebigenda maaso n'okubanga bitambula. Bwe yamaliriza bamubuuzizza n'agamba nti yabadde alongoose emmundu ate n'ekika ky'emmundu yadde takimanyi kati oba yalongoosezza nga bwanyiga ku tuliga alaba oba linaayitamu bulungi ebyakidde ng'atulisiza eyadde akayisaako kaleme kuba kaddugala wabanga akwatawo kati mukalongoosa waliwo gwe kalongoosezza omulala ne kamusindika ewa Ddunda Namugereka bali eyo banyumya mboozi. Abasiddi omusunsuzi linnya lyange agaliwo ye YouTube channel kwe tuli Mwami Obote gwendi naye ajja babuuzaako ebigambo tubigambe buuza ku balabe. Ate yajjemu amasasi na gona agalongoosa. Oyinza osaba yadde alongoosa amasasi ng'anyiga tuliga gaveemu gadde wano ebbali alongoose buuza ku balabe. Ebyo ebisajja ebitalina amagezi sali baliwa mundu bannange. Gwe twagala okubaanirizaako tubabuuzaako mwasuze mutya musiibye mutya buli omu gy'awangaalira mwebale kubaayo mwebale kuwaayo obudde bwammwe abakozesa intaneti mwebale abakozesa oluseke waliwo abakozesa oluseke ka wifi nteekaako kwemubizizo tugabane naawe weebale kufaayo nnyo kugira naye otherwise twagala kubebaza ate twebaza ne Katonda nti omwaka tugutambuzza wano we tuli tujja netolowooza yennakwesatu ezibulayo tujja naye obwegendeza bulina okubeera ate ku high what kati wakati mu bwegendereza obwo
waliwo gye bwaganye saidi z'ekiwangala if I'm not mistaken obwegendereza bwabadde ndowooza mu kusooka naye oluvannyuma ne bugaana okukakana ng'omusirikale atwala poliisi ye saidi eyo okugulu nga kukutuse ali mu ddwaliro apooca nabiwundu. That's point 1. Point number 2. By the way, bino ebyabaddewo kyabadde kivulu Jovan Luzinda yabadde headline yabadde alina okubanga akiggala gwe balanze so abantu bazze nga balindiridde Jovan Luzinda ne Sekulinda yenna Jovan Luzinda we yatuuse yali yateesa obukadde 5 bweddu obw'okumusasula kati omutegesi yamuwaka akakadde kamu then namugamba miri kwesinya oba miliyoni 4 nja kuzikuwa ku lunaku lw'ekivvulu oba yamugamba tujja kwesasula mpola paka ekivvulu ekinatukira ndozango banjayo kamu kyataakola. Jovan Luzinda bwe yatuuse ye yalinye stage bwe yalinye stage n'akola akamooti oba aka Spice Diana abo benjogerako bonna baali bakikozeeko Spice Diana yabanjiza ku stage n'amooti yabanjiza ku stage kati Jovan Luzinda naye yayagadde addemu munnange bakulu be kye baakola oba banne bwe bali mu industry yalinye stage n'abagamba mikwano nze okuyimba maneya ne Emmy sijja bayimbira musaaga baleete wano miliyoni zange 4 nyimbe kati b'abantu engeri gye baadde nti baasasudde nga nobody gambayo ne bagaa kati oba oyagala miliyoni 4 katubawutu katuziku amanya ati ensasula ziba bbiri wabawo ensasula za milioni 2 wabawo kye bayita you pay people in cash oba kayindi akati baali bamusaze bamube kayindi Jovan Luzinda amala gamujjodde ate ekikulinyisa obanyize nakugamba Jovan Luzinda ne manager we kati mandabayo Jovan Luzinda alabye ng'ensasula etandika nga batandise obala omuwendo ye nadduka ne yeevumika emmotoka kati manager najja n'agamba nze muziweeze omanyi kye baakoze manager baamutaddeko erya Buganda ku mutwe etafaali ku mutwe mulabyeko wano nga gundi essaawa zino manager wa Jovan Luzinda waaba atambula takyali nnyo ate n'owa poliisi baamukubye ne bamukutula okukusa abo abantu b'ekiwangala bayitayo ekiwangala bayitayo kiwangala kakati abantu b'ekiwangala lwaki si be bajja e Kampala waffe ne tugenda eri kubanga abantu b'ekiwangala bakitege. Now, those are the type of people I want in our society today. Yes. Mob justice. Asi mob justice. Gojita mob justice. Nakugamba. Mob justice is a form of justice. Chovola kulika kagambo justice. Don't take it. Mob justice is a form of justice. Kakati, much as we don't encourage it, but some people need mob justice for justice, for proper justice. You saw what happened to Sobi. Ebanga lyonna akyunyiza abantu eno babeewanirako eno babakyunya eno babeewanirako eno babakyunya. Today is no more because of mob justice. Gundi oyo mwana Jovan Luzinda. That's the worst thing that you can choizo okuimagininga nchiyinza otuuka kuki ku muntu. Naye bw'okitunulirako from the other angle weebuuza diru ya kikaaki erimu miliyoni 5 ne bakuwaako emu yatuusa ate ekiwangala anti eri emu eba y'amafuta tugambe anti kakati abayimbi baffe olaba omanyi kyamagezi nnyo bulijjo okulowooza to think ahead. Abantu bandirabedde nnyo ku musajja gwe bayita Babakubye. Babakubye alina ebintu byakola abantu ne balowooza nti walugezigezi naye nga abawa ddala. For your information, Babakubye teyaziika radio. You remember? There's something I didn't know. Babakubye teyaziika radio. Naye Babakubye yagendayo after. Ontegedde? Kubanga jjukira nti waafiira
radio wafiirwa embeera zaabwe zaali zizze engulu nga tebakyalina nnyo mbeera mbi ontegedde nemabega balina sikafe we bayimbira zuwena naye wafiira tewaliwo nnyo mbeera naye nga bafuutu soja bo tobabuulira nti ebintu byateredde si kyangu nnyo it takes time bayinza okusasula bafuutu soja bo tosobola babuulira ebyo it takes some time so Babakubye teyagenda kuziika ekaga teyalinyayo naye bwe yamala ate naddayo nga bonogamba nti kaŋŋende mbuze ku maama bino byonna nga biwedde nesoja mukubire ku salu weebale nnyo bino byonna nga biwedde abayaaye bavuddeyo ebigenda maaso byonna biwedde naye you remember what happened to them musajja nga nze ndowooza nti bamuwa na barrio yali decent Hey, why do you think so? Because yali messed up yali messed up okuziikaawo abantu kugamba wandowooza nti omuntu nga Moze yandiziikiddwa mu mbeera nga abantu balina we bakoma nemboya abantu bali okuziika nkuli wali yes abantu bangi babaziise abantu bali bangi abaali ku Michael Jackson baali batono kikyengezako okugamba nti abantu basobola okubeera abangi mu kuziika naye organization okubeera nze waliwo olumu nali ku mulambo gumu twali tuziika eyo side ze waffeeyo abaana abayaaye ne bajja ne basitulawo omulambo ne bagutwala nga omubuulizi akyabuulira otumalira budde ono abadde tasaba otumalira budde ne bamusitula ne tulowooza nti basaaga ne bagezanga ne bamutwala bo ne bamutwala okumuziika ate kakati bannaddiini batandika okubanga bebagoberera omuki bebagobera programu y'abayaayi bakasuka nkasuke kikwakire emirembo amina so kikyegezaako okulaga nti nandaga eyo nkomyawo ku kiri nti oluusi Babakubye waliwo ebintu byakola ebyolugezigezi naye nga byebituufu artist byandikoze naye ba artist bone bakirowooza nti alugezigezi naye nga ye abaako kyaba yeetaasizza Jovan Luzinda bakuwadde miliyoni emu akabonero k'omuntu anaakubba nze nakugamba omuntu anaakubba omulabirawo omuntu ekyo kikubuulira wano omuntu anaakubba omulabirawo tosobola kutuuka ku show n'otuukawo ne bagamba nti otuuse n'agaana okukuwa sente kyekikulinyisa ne ku stage why do you even go to the stage okola eki kusaamuka gwekiro ogamba mutamiivu nti nsigera kuyimba yo bimugamba bimukwata because ye akulabyeko ne bwembanze kukuba kibooke zikujja mu budde nedda tubeere bamazima nze nasasudde kulaba Jovan Luzinda azze atambulira nga maneja bamanja kati kyekikuleeso babadde akubanja gwe sigala gy'osigala oleme kulabikako bakuba ono kibooko kubanga ye maneja anti cheap popularity okyegedde bagiyita cheap popularity yes yazze n'agaana okuyimba okyegedde yazze akabi okimanyi yazze n'agaana okuyimba kakati ebyo Uganda gye tulina tekyalina obwo budde Uganda gye tulina tekyalina obwo budde Uganda gye tulina ensonga ezeemalira ontegede bulungi nnyo you have come ate lwaki toyimba yimba ogende mu kooti if that is the because right now bali mu ddwaliro emiliyoni yegenda okujjanjaba manager wuliriza emiliyoni yegenda okujjanjaba manager emiliyoni kubagenda okujjanjaba Jovan Luzinda emiliyoni kwekuli amafuta agavuze okugendayo emiliyoni kwekuli byonna byonna ebizibu byafunye kati n'omusirikale apoocha nabyo that's what I'm trying to say oli osimulamba simayani Andrew something bamukubye ne bamumenya okugulu emiliyoni yegenda okukola ne kwekyo oba ntegera olaba bamenya okugulu linako kambuzi olaba bamenya okugulu obutebe babukoze uliriza olaba bamenya okugulu nedda olaba bamenya okugulu kwa afande top bana ate bakulutu babakoze eki enyindo kati yenkata kikyengeza kukulaga nti sometimes ebizibu ebimu nze nakugamba oba gwe wakyogera ebizibu ebisinga tubyereetera omukazi akubonyaabonye ewaka
gwamuwana n'omuleeta gundi omukozi akubonyabonya akubbako omusajja gwamuleeta nogamba nti weeyise bulungi eri daddi babayita baddaddi eri daddi era omwana neyeeyisa bulungi kati akiza nnyinimu entannama so kikyengeza kukulaga nti most of the problems we have ffe nnyini ffe tuba tukoze ki tubireese as an artist tewali kikutwala gye bataakusasudde stay home omukubiri ate mukubira sijja sente zange zaagala wano ku ssimu okyegedde bulungi so those fake deals zezireeta bino byonna ebizibu they are usually fake deals ntegedde bulungi they are usually fake deals because tosobola kumpa deal ya miliyoni 5 nompaako emu ate emu nondaga nti kati ogenda zinsasula ddi kubanga ne bakwandibadde nti nno ogenda kuzinsasula ku kivulu abantu bayingidde dda kitegeeza zavudde ku mulyango zandibadde zisooka wange kati bapromota babbi omanyi promota ebiseera bisinga kyolina okutegeera promoters are really brokers bali awo babroker because taba muyimbi tateeka muyimbi si manager ontegere bulungi they are not managers they are not there bo bano babivulu afuna ekifo nga kino n'agamba nti njategeka wano omuyimbi bwati ontegedde n'abulookinga oli n'alimba omuyimbi nti ekifo bakinsedde bansabye 3 kakati ate nadde eno ewoono n'agamba nti omuyimbi ansabye 2 ontegedde kati ye ali awo wakatikati n'agamba nti kati ne babeera security endezi biki kakati kyokka nga ate ne security naye agigambye nti abantu bayinza obutaja wano already waliwo security yaawo kyobamanya wali safe nnyo kakati ogenda okumaliriza mugenda omaliriza nga yabbye bubbi ng'abbye bubbi ontegedde bulungi nnyo akozesezza sente sizize ekifo si kikye amuyimbi si wuwe kuba talina kye yali amutaddeko so basically ye akoze buki because now we have that type of promoters. We don't have really promoters. We have thieves, we have thief mourners, thief footers. But yawo tebategerekeka babivulu makers ate beyita ba promoter ate kugamba erinnya ndoza ekintu promoter kyabayanguyira bwanguyizi kyekigambo ekisoboka okuva mu kamwa amangu naye nga tebalina ku bye bakola kiraga nti they are promoters. So abantu ab'ekikulu ekyo be baleetedde music industry ebizibu ebifaanana nga bino ontegedde bulungi nnyo be baleese ebizibu ebifaanana bwe biti nti oli omulanze abamu bamalina obba postinga nga tamugambye amugamba olwedde amulanga yali Amoti va ku kiri kyeŋŋambye ekyobanja Amoti lumu oli yatimba Amoti in actual sense Amoti nga talina kyamanyi ne drive oli n'atandika ziyisa mu kitundu n'awanika ne zibbana kati oba ye yalina ya Amoti we obanga oli jasi yali muntu ng'ava ttolo nga wefoti eyo nga ya Amoti nga gwategese naye wano ng'abalaga Amoti kati Amoti bwe yakimanya ekifaananyi yateekangako kiruwa kya Amoti ono waffe kati omwekye yakola Amoti yagamba abo baleke Amoti n'asirika sho netuuka n'asirika obudde ne butuuka teyalinda Amoti ndowooza oli kuvaayo ye yavaayo n'alija segiraga kati mumpe sente zange bano bantimbye ze mbadde simanyi naye nzize ngenda bakolera kuganga bakolera kwa kibudu so kati kikyengezaako okulaga kyengezaako okulaga nti tulina challenge mu society challenge eriwo y'abantu abali cheap oba abalayisi kati omuntu buli lwabeera owalayisi ayonoona ebintu bingi ate ebyomuwendo kakati ono muyimbi waalina management ekola ki you don't go to such nonsense tugende mu kooti oba sikyo either genda oyimbe tugende mu kooti oba sikyo don't go akakadde kaabwe katerekaawo gwe sibeeraawo n'akakaddeko bwe bajja ngo bagamba nti bannange njigyeko emitwalo 2
gakundi organizing ekinana kya mukicho ontegede bulungi gabudde bwange ne show ze mwasse Ze mwasse. obadde ne show and that time no yes for this yes no kanti kati but oba sicho notabaddiza sente gonogaba nti sente tebazimpa ontegede bulungi so bino this is all nonsense naye tulina okutunuulira as community experts kiki kye tuyiga mu bino kiki kye tulina okulabirako kiki kye tulina okukola okusala amagezi okutereeza one abayimbi balina okuddayo oba ba artist tulina okuddamu ne tuba positioninga mu positioninga ki entuufu positioning artist kyekimu ku bizibu bya Uganda nti abayimbi aba artist bakubeera nti bayimbi obaki but ba artist bonna aba comedians bana baffe mu theater abasanyusa bonna abaweereza abantu tulina ba positioning obuki obulungi mukyo kitegeeza wabeerewo enkola entuufu ey'amateeka ensasula yaabwe basasula batya olina baba nayimbira bwereere era kibeere well designed nti omuntu nti bwoba onooyimba bwereere bwoti bwojja okuyimba era kubanga awe wali obuzibu bino ebintu by'enkuubo by'okubeera mu nkuubo balina buli siti bwabwe naye nga tekalina sensi yonna gye kakola kakifalisaayo tekategerekeka ontegede bulungi nnyo bataddemu emiliyoni bakuba batya miliyoni emu nekyo neetuuka nga ne miliyoni tebanakwongera yadde miliyoni endala ate nootuuka noogera ne kusho n'olinnya ne stage ate n'olanga ne bwe mbanze nga nasasudde omutwalo gwawe wali ku geeti bembooko ezikujja mu budde ani gwomanyiire nze nazze kulaba ozze ate kati ongamba togenda kuyimba ebya management binkwatako lwaki ozze nabaddeyo lwaki tewagambira ddala ogwange nkukoze nsasudde nze gwange nkumazze bw'oba toyagala kuyimba kakuba ejjinja yes because nze kati omutwalo gwange how do you account for my 10,000 ze nsasudde wali ku mulyango how do you account kubanga gwe Jovan Luzinda ze nakutuma oyimbe abasajja banoonya sente kati you know so I think we need to go back to level 1 wetugambira wetwogerera amazima nti amazima gabeere mazima Jovan ekikola kyewakoze kyali kya kisiru okugenda n'obugamba abantu butogera kuyimba baaliose ne bakkuba anti wuliriza kati that is because kati bogenda kwa accountinga ogenda ba accountingira otya bote bibakwata ko bone gwadiringa ne manager wo ekyokubiri you are an artist feba artist tulina ebintu bye tutakola bayimbira abantu gwogene mu kooti weerigene mu yes kubanga bano fetuzanya emizannyo mu theater ne tosobola kujja n'ogamba nti mulimu abantu bataano tetugenda kuguzanya omuzannyo ekyo tekiriyo by the ekyo sikiramanko ku bazanyi ba theater and that is the principle kubanga theater yezaala all these other genres kubanga fe tubeera ne music tubeera ne dance tubeera ne drama tubeera ne poem tubeera ne everything in theater ontegede bulungi nnyo so movies come from theater drama comes from theater waliwo oluyimba olutalina gundi olutalina video artist ensangi zino kizibu kati bani abakola kitegeeza kugamba nti theater ye maama waki discipline ya theater nti bwole abantu nga bamaze okutuuka n'okusaba sente ku stage nakyo kikyamu it is not being professional it is being money minded kubanga gwe omulimu gwe buno buweereza ati buweereza because ati tewaliwo sente zibayinza kusasula gwe Jovan Luzinda to compensate your craft teziriwo eziri worth your talent teziriwo kano kaba ka token ke baba kuwaddeyo token of appreciation yes kakati abantu tosobola bayimirira mu maaso n'obagamba banensaso okubalaba nti eradde maamu nyoge mirembe muzze nnyo naye mbalaba muli bangi nnyo naye sigenda bayimbira kukuba ecupa gye mba nkutte yennyini because you are being silly you are trying to
You are trying to fool me. To be bogus. Hey, you are being bogus. How do you? How? You cannot be serious. Honestly, you cannot be serious. Because Senga Jovan did not go. It will be a different story today. Exactly. But going and telling people, remember abantu banaku. Abantu bavu. Omuntu aberawo n'agamba ngenda kwa Jovan omutwalo gwa guno gulaba ogwo. Sijja gukwata. Kati agukutte aguwaddeyo. Kasuwa kakawaddeyo. Omwaka guggwako. Ayagala obuyimba bwo buli obumuyimbira akutunulire bwatakabe ya mutwalo gwa gugwe. Ozomugambye ekyana. Dabalabaye ekyana. Ozomugambe byekisiru. Mutajja kyaba kyana. Yalese namukwaya we yamugambe nti jangu nkutwala mu Jovan. Alese kinnamukwaya kye kiri wano. Akigambe nti tugenda mu namukwaya. Akigambe wo. Atugaya tego kugamba wo. Njakukuba otegere who I am. So for me, I am not sorry. I am simply learning something nti abantu balina okuyiga. Nti naddala ba artists balina okuyiga nti buno buweereza bwe tulimu. But I think by the ngo kyali awo. I think ebintu bingi ebibaddewo emabega. Abayimbi bano ne ba MCs kwe bandiyigidde. I want to remind you a day came, that's just last year. MC ayogera ekigambo kimu ekyamaliza nga abantu bakoze eki. Yes, ati nkugamba nti kakati omanyi a fool is a fool, whether in the village or in town, morning day, a fool is a fool and a fool will be a fool forever. Don't you, because omuntu omugezi ayigira kubalala. Teyeyigirako. Ontegere bulungi nnyo teyeyigi. Tolinda kweyigirako. Bino tuzze tubiraba nga bibaawo. Abayimbi nga abantu balwanagana ne bekuba obutebe ne bakola ki. Because abantu bano baba n'omukwano eri abantu bano. Oli baba nga yasasudde kujja kulaba Jovan. Abakimanyi kye yasasulidde. This is festive season where most places n'akaduukako ku kyala ka maama Namukwaya nako osanga abatuddewo nga banyumirwa. Kitegeeza kiti oli yakoze choice yakuta omutwalo gwoba ebiri n'agamba nze ngenda ku kino. Ontegedde yabadde tabuliriddwa katomufuulinga. Okitegedde bulungi tomufuulinga. Tewayinza okubeera nti obunafu katuyinza okubunenyeza ng'ogyeko promoter side ye tugifunye. Tolowooza nti oba, because I don't know Jovan Luzinda's management. Ne tolowooza nti obunafu bwandibanga bwabadde by the way manager we twamulabe ye omukuba erya Buganda lyamugenze ku mutwe yafunye ebibye ye yavudde wasasuddwa. Kati nze mbuuza tolowooza nti obunafu ate buli ku management ya Jovan Luzinda. Of course kuba manager akola mulimu. Anti uliriza kyovola nga mbadde nkugamba wano nabadde nkulaga bunafu. Kyovola nti badde Jovan Luzinda simunenyanga omuntu munenyanga ne ttiimu ye kuba manager amukkiriza atyo. Yes, gwe manager ogenda otya manager n'owerekera Jovan n'omugaba agenda ku stage okibagambe omusajja tanampa kibagambe yamupise abagambe ndoza Jovan yabadde addana gwe genda bagambe. Jukira na baba bayirira. Kumbe yalowooza oli kumbe ye amusindikayo agenda funa omuwendo nga muzito wamu. So kikyengaza kugamba nti of course obunafu buli awo naye obunafu obulala buli wali mu positioning nti tulina otutegeera nti bw'abanga artist agenda kujja mu kifo enteekateeka ebeera etya, security etambula etya, ekifo kyo kitambula kitya. What are those nitty-gritties? Because mpita wanga jiwunye. Kati ekyo kya safety. Ekyo kya safety. Waliwo ebino ebirala okukakasiza ddala. Is the show going to happen? Kubanga tulina nze manyi nti tulina cases simanyi biki. Kati waliwo authorities at all levels ezikkiriza ekivulo kye kigenda kubeerayo. Omuyimbi yawedde clearance. Kati what did they clear? You see, we are being foolish. We are fooling ourselves most times. Ekivulu kyakiriyalingiddwa okuyimba kitya because bw'oba okiriyalinga ekivulu oba
the would be a clear way of clearing ekivulu is kakasa n'omuyimbi kingenda kukola ki kubaawo ngenda kuyimba oba management ye nekola ekyo oba okategeera bulungi nnyo kati clearance yavudde ku ki bo bakiriyalinga ki gwe wa polisi oyo gundi gwendabesema bamuyitani Andrew something like that osimulamba oze ekivulu bakubye okugulu bakumenye ffe tufiirwa ng'eggwanga kubanga wa polisi bwamenye okugulu mwaka mulamba takola atajja kudda n'obuvune takola tetumufuna kati nawe kyembuuza mwe mwabadde mukiriyalinga mwakiriyalinze eki anti yabakakasiza nti buli kimu kiri kiriya omusirikale bamweze ku receipt nti deposit namukola anti uliro kakasa it is not like that omanyi ffe bintu tubitwala for granted naye nga tebe bisinga obukulu nga tuwumbawumba we need to position our artists one positioning kyentegeeza mu positioning ba artists tubawe ekitiibwa okubawa ebitiibwa byabwe nga bwe bisaanidde bw'oba oyagala omuyimbi mulange musasule ate byonna bikole muki mu budde oba si kyo mutegeeragane nti bannaye akasente kanasooka ku mulimu akajja kuba kaki sabanako nawaawo ogambe nti musasule mulange mu budde I want to tell people artist bw'obanga tomusasudde mu budde kino kyekibaawo atuuka ng'ali disorganized ku lunaku lwa show ne mu budde bwennyini okimanyi nti ogenda olinya stage nze njogera ku side ya art moral eba wansi ne baba bazikuweeredde awo bwe muba mufunyeemu okwesika kwonna abantu tosobola basanyusa nga bwolina tekisoboka kubanga bano ffe tukolera ku moods ontegedde bulungi nnyo kati mood oli bwagikuwonoonera backstage ogenda okudinya delivery tebeera muzuuli nnyo your last remarks so for me positioning artists kikulu nnyo positioning njogera ku level zonna okuviira ddala mu gavumenti nti gavumenti yereme kubanga ekoma Kampala gavumenti esale ekkuba egendeko bano baebikenzo federation zaabwe n'association zaabwe zigaziweko zireme kubeera kololo zikwate newalala yonna aba artist gye bali ate nga bali mu Uganda zigendeyo kye nali kugamba luli zigendeyo zikole omulimu gwazo wabeerewo enkola ennuŋŋamu omuntu artist ayina kufuna because by now twandibadde mu Uganda 2023 gye tulimu kati tugenda mu 2024 twandibadde by now tumanyi nti omuyimbi nga Jovan Luzinda Sente ayimbira Sente bweziti era percentage bweti omuyimbi yenda nga tanalinya ku stage percentage bweti erina okubanga emukoleze ki ekyo nga kiri ku recording omanyi bamanya nti nno 60% erina okuba mu nsawo y'omuki ebyo ebintu by the way bano besosiyete balina okukola omuzadde njagala okutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School lino lisangibwa Buwama mukwano gwange ojja kujjukira nti Katebo Road kilometers 2 okuva ku Masaka Highway tugamba nti emitwalo 65 zokka ye school fees w'omwana ate nga lya kisulo kyokka era still liva ku Nasare paka P7 genda maaso n'okuba nti okona ku namba zolaba ku screen awo mukwano gwange ogenda maaso n'okuba nti otwalayo omwana wo bamugunjule kubanga bamukuza mu ngeri ya ddiini oba bamusomesa ng'ate liri ku musingi gwa ddiini oba togamba mbadde mbuuza ku ssomero eri nti bagyebale bakola bakolera ddala kale mukwano gwange njagala okujjukiza nti AGALIWO ye YouTube channel kwoli aba CD omusunsu zirinnya lyange mbeera ne mwami Obote ja likinga video eno tetubaawo ffeka aluki abeera wali ebbali otulo tumutwala twala asumagidde ayagala beera wakanga yebasire twamugambye tewali tujja kukola mweraba usaina oli muyaye amanjagala kuwulira anti kati nagambe mention gwoba ogikola kuba gwasinga oginkolera obulungi mukwano gwange njagala okujjukiza ku urban bar enesangibwa Namungona opposite a small gate ya orthodox mukwano gwange esaawa zino nakubuulidde era negamba nti eno festive season sijja kugamba nti leero waliyo ekibira nti leero waliyo kiki my friend every day it is happening day
like it or not kunyumirwa kokka ndozo ziuda chokolo zikyavuga wano eno season yonna chokolo zikola ki ziba zigwa chokolo ziba zigwa chokolo zigwa kumukumu nafe kabatusumululireyo nze ndi wakasoda nawe oli wakasoda kale bakakuwe